Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Muhoozi ne kitaawe bali mu kweteekerateeka, bali mu kuteekateeka maliriza ya taata. Bali mu katucyanguye. Tugambe eri batandise transition process. Bali mu transition process. Era for your information, I'm very sure bwe wataabewo kikyuka. Kino kiyinza oba nga kye kisajja kya muzeeyi ekisemba. Mu Uganda ennaku zo tekiriko kubuuza na kubaganyako birowoozo. Kabe wa NRM bwe mudda mu kisenga ababiri akikugamba. Nti ndaba mpagira NRM nene bukera makyenda mutabani wenga yambadde t-shirt ya NRM ng'atambula ku kkubo mu bebigo kubula omutta. Kati muyanga lutaaya ali mu kuswalira mu nnaku ze ezisemba, which is totally bad. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abalungi abalabi baffe aba Beyond the newsroom then kwoteka MC Mayor live mbanirizaako nate olunaku olwaleero nembebaza gyonna gye mutuusaako engalo eyo nno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye muwangaalira njagala okubategeeza nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala then kwoteka ne bannaffe abawangaalira wabweru w'eggwanga abali mu Canada abali California mu masaza ag'enjawulo mu America then kwoteka ate n'abo abali Ebungereza, German n'amawanga amalala gonna kasita oba ng'oli wabweru wa ggwanga sinza kwerabira bannaffe abali waneeno e Saudi Arabia, Qatar, bonna abali ku kyombo kya Buwarabu mwenna mbabuuzaako ate ne mbaaniriza mu show y'olunaku luno olwaleero we tutuukidde waneeno nga General Muhoozi amaze okuba nga akola tweets ez'enjawulo nga ku bye bimu atutegeezezza nti mutabani we amanyikiddwako obulungi nga Kainerugaba lwani Kainerugaba ki eddala no terivudde mu mutwe wano agenze maaso n'okuba nga ayingira amagye aga UPDF n'amwaniriza okuba nga yeegasse oba oli awo ku gye lya Katonda nga ye bw'atugamba era bw'agenda maaso n'okuba nga atwitinga buli lunaku kyokka ate abava ku sides eyo mu kibiina kya NRM tulabye muyanga lutaaya nga akaaba amaziga asigazaawo kabando ka 10 ng'agamba agabye ssente empitirivu ennyo nnyini ddala mu kalulu naye wabula kye bamusinze kwe kubanga babba akalulu era nga mwennyamivu nnyo nnyini ddala ne Honorable Tamaguzi bingi byayogedde ye wa Kagabo akabatwaha nga ntulege tugenda ba byonna tubikoonako ne muganda wange Meya tukwaniriza nate mu edition y'olunaku luno olwaleero abatulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Beyond the newsroom ne mukutu gwaffe gwa MC Mayor live mwebale kubanga ate mugoberera nja kubebaza okubanga mu subscribinga ne mu likinga ne mu commentinga ne muteeka ko data wammwe okubanga mutulabanga ekintu ekyo tukyebaliza Katonda ti mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo omanyi waliwo mukulu yakola YouTube wano naafa n'akagambo subscribe naye kasooka n'okunsumba subscribe kansumbuwa nnyo but it is to subscribe subscribing mutwegatteko have subscribed yes sir Mayor abantu ku video gye twasembayo okukola ffenna bangi bali mu comment section yawo nga bakongratulatinga olw'okubanga owonye okuutta enfudu n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo ndowooza mu bawayo obugambo bubiri tulyoke tutandike show y'olunaku olwaleero naziraba abantu manyi abataagala babeerayo naye n'abakwagala babeerayo kyenneebaza ku mikutu gyaffe gino nti eri at least abantu abazze bangoberera all along nga ba appreciating what I am doing ng'era buli kintu kyentukako ku nsi kuno balabira dda nti I deserve it omanyi mu nsi muno nakugamba the moment buli lw'obiribeeranga nga toyagaliza manya nti naawe okufunako kutono mu nsi muno eddiini gy'oba osigaze ennyo gy'oba osinga okwesigama ennyo bagita kwagaliza gwe buli lw'olibeera nga mu mutima gwo munda mu gwo owulira nti munno bw'abaako kyafunye owulira kikuluma ebyokukulaakulana biveeko ekyo nkikubuulira abagagga ojja kwebuuza nti wa kyoga gwosinga abagagga emitima emibi
wa mutima mubi mu maaso go naye alina wali omulungi mu maaso g'omuntu omu oba omulala atali gwe kati gwe kyova ko abagaga basinga ebitebe nedda mukwano gwoba oyagala kufuna ssente beera na mutima mulungi kyova banja kwebaza nja kugamba abantu nti nnyo kyentera okuwa ekyokulabirako eddiini y'obuyisiraamu eno sijja kugamba nti kine nkyebuuza nnyo why is it that abasajja abasiraamu basinga obugagga nti bw'obala abantu 10 abagagga wano mu Kampala ojja kusanga hajigundi ajatigundi simanyi lwaki nti bw'otunuulira nkubuulira amazima abantu abasinga obugagga wano mu Kampala abasuubuzi abali mu zibondi z'amamotoka abali mu property abamataka mumuli basiraamu naye omanyi lwaki balina abasajja ekintu kye baatuna nti omusiraamu ayagaliza nti omusiraamu bw'alaba musiraamu munne akola ki amwagaliza alabira ddala ng'afunye nze olunaku nakera makya ne ntola shahada nalaba abasajja engeri gye banjayaanira abantu gye bampa amakanzu ag'ebbeeyi abantu gye ngula buli muntu ekigera ne mmanya nti bano abantu kirabika n'okubanga lwaki babeera bagagga mutima guno kwagaliza baagaliza era omuntu omu yaŋŋambako mu kyalo omuntu omulala gwe yaŋŋamba nti bw'obanga osiranidde mu Kampala ku bintu bibiri baako weesuula either weesuule ku muzikiti oba weesuule ku kanisa y'omulokole ku bintu bibiri ke kanisa y'omulokole zibeera open emida ezisinga 24/7 tosobola kubulawo kyakulya tosobola kubulawo omuntu akufunira lugoyi ntegerekese bulungi then awala baguyita muzikiti gwe nagwo mugule essaawa ezisinga nti woogwirawo teri musiraamu ayinza kukuleka ku kkubo kyova olaba nti njagadde nkayiseewo nti mu nsi muno twagalize ate tuyayaane nnyo okubeera ku mazima woolaba watali mazima kyawawo tambulira mu makubo etuufu nzo ndowooza byebyo byemu ku ebyo byendowooza ebintuusiza ku bino okay Mayor anyway I congratulate you once again ate era nenkwaniriza butereevu mu show y'olunaku olwaleero njagala obasa bano bombefu bwekiki ekyagu video soko gituwede like abogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuka ekubulese kinoomu ate era mu ngeri emu nga gwe omulundi gwo ogusosola ba video zaffe zino nkusaba osubscribing okone mukadde okajja personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ze tuba tussaayo ate ku mukotu guno kwotulabira MC tugenza okutuuka wano nga General Muhoozi Kaine Lugaba akoze tweets zibadde nga 3 ez'enjawulo emu kuze esooka ategeezezza nti mu campaign nga tugenda mu campaign buli presidential candidate yeesimbyewo agenda kuumibwa ekitongole ky'ebyokwerinda ekya SFC era n'aleeta olusidiiku yenna n'ava ku program bajja kumukolako oba akozeseza ekigambo to smash omusmashinga or to crash kyonna kyekiri kyakozesezza then n'akola ne tweet endala ebadde egamba nti among these 12 ndabako omuntu omu yekka bano abasigadde 13 ba presidential candidates 12 abalala are just cartoons then ne tulaba ne ku ndala nga congratulating mutabani we okubanga yeegase ku magye g'eggwanga amanyikiddwa nga Ruhamya Kaine Lugaba tusooke tutunuulire kinene ekyaba presidential candidates lwaki Jena avaayo okutwitinga okukola statement ezifaanana bwezityo si kipya ne mawanga amalala nasose kubeera excited nange nga omuntu omulala yenna ne bamaze ne bampabulamu nenkinoonyerezaako manyi kirungi ddeni okwogera ensonga ng'omaze kunoonyereza si kipya ne mu nsi endala zonna ba presidential candidates bakuumira ddala mu nsi eza Europe bakuumibwa bali abasajja bagadizi abaasalawo aba bakuuma president oba bakuuma amakago wa president be batera okutambulira kw'abo abantu ababesimbye ku kifo kubanga ekifo ekyo kinene ekyokubeera president w'eggwanga oba okwegwanyiza ekifo ky'obwa president w'eggwanga so akabinja ka SFC akali under UPDF ako ke kabinja akakola ku bintu bino wammanga ebintu ebirimu terrorism obutujju ensonga eziri critical eziri sensitive. That's how kwegamba awo gundi SFC weyingirirawo mu kabinja ako kali under UPDF kechovola bantu kakuuma amaka tetugamba nti kekakuuma president waliwo kye tuyita president protection unit naye waliwo kye tuyita SFC nti ate ko kagendako biyoni kakuuma amakago wa president ntegerekese bulungi nti SFC je eri kuuma amakago wa president bwetugamba amakago wa president tetugamba genna kasero gokka tutwaliramu kwegamba n'emirimu gyonna egy'obwa president n'entambula ze endya ye ensula ye abantu be
okitegedde ba government officials aba making a government amakago obwa president ntegerekese bulungi abakozi be n'ebirala togera ku SFC so nti nawe yegwanyiza obwa president kiyinza okuba nti okuwa kino bakongera kuwa bukuumi lwakuba tuziddayo ku kiri ekibuuzo nti anaabukuwadde nti we have a big problem in Uganda nti akulira amagye mutabani w'omukulembeze ali mu buyinza okumala kumpi emyaka 4 yakulembera security kitegeeza ya deployinga yasalawo nkuwagonde yasalawo ku order eno yes kati kye tutamanyi nti oba agakuweera security agikuweera mu mutima mulungi ntegerekese bulungi kati kyendabawo nti bannabyabufuzi abamu ekizibu kye balina gweva ku mmotoka yange motoka yaffe yiyo wini weesonyiwa emmotoka yange ensondere yaffe gwe motoka yoyo nsondere ya MC uva ku mmotoka yange wataddeko mmeka kakati wini nesonyiwa anti bulira okola ki mmotoka yange bannange emotoka ya meya efose ekizibuwa kakati mu mbeera efaananako bwetu lwakigamba nti tetumanyi ani akuwadde n'akuweeredde mu mutima ki ntegerekese bulungi ani akuwadde akuweeredde mu mutima ki under which condition nti olwaleero mutabani w'omukulembeze eggwanga yakulira amagye okategedde yakulira amagye tu binga okuba nti yakulira amagye sika bannayi muve mu motoka yange Lawrence kanjiroking gira bannayi emotoka ginaguze balokinga tonakikimazi bannayi meya omuntu oyo yomu emotoka entabulira ddala omutima bannayi nakagifuna baba nebuuza n'okwebuuza oba weebaka zati mmanyi era bakubanga ejja olabanga buli lunaku nteerako akafaananyi wetu ebakubanga ejja ku buliri singa nsula nayo kakati nti omutabani w'omukulembeze w'eggwanga tetumanyi mbeera ki gyaweereddemu banno abavuganya taata kubanga sikakasa nti mweteefuteefu okuva ku kitaawe tu tetulina kwerabira nti naye mwenyini yeegwanyiza ekifo kyekimu because akulembera ekisinde ky'ebyobufuzi ekya PLU era walabye ku Twitter ye yatwitinze era ng'acongratulating ababaka abakwasiddwa flaga ya NRM abali anda kabonero akekkuna akalaga nti babadde mu mbeera efaananako bwetyo nti ojja ne weesanga nti tetumanyi kwegamba waliwo kye tuyita nti tetumanyi mudu ki olwaleero Muhoozi nti naye yeegwanyize ki ekifo kyekimu ate akimanyi bulungi nti ne bwe kinaaba takifunye leero but at least with the time ajja kukola ki kitegeeza bali mu kushapinga kyemulina okutegeera bannayuganda nti Muhoozi ne kitaawe bali mu kweteekerateeka bali mu kuteekateeka maliriza ya taata katukyanguye tugambe batandise transition process bali mu transition process era for your information I'm very sure bwe wataabeewo kikyuka kino kiyinza oba nga kyekisajja kya muzeeyi ekisemba omanyi bwe tuba tueditinga video ziba bbiri bweziti bw'oleeta effect ya transition kajja nekeebakako bwe kati ono taata ono ki ye mwana kati kano kajja ne bakabagatta kasobole okubayisaawo nga tofunye kusikatira kati ye process eno gye bali mu nze nkakasa ng'eneteekeddwa okuba nga ye transition eyinza okubeera ey'emirembe kyova olaba nti n'omutabani yakulisizza bana abali wansi banne okitegeera nti ategedde nti nina bannanga abakoze eki abayingidde baagala nabo bafune abantu be baleka ku museetwe omutabani aleme kukaluubirizibwa ge maziga Ssekikubo ge balina nti kyova olaba abadde kana akalulu ojja kwesanga nti agenda okusinga okuba nga akainfluensinga ennyo ajja kuba mutabani yensonga lwaki bawulira Ssekikubo ng'aleega woba atwala bantwala bw'obuuza General Hassan nti ani akulya ebyo ojja kuwunzika ng'era mulimu kamaje agakulemberwani Muhoozi tegerekese bulungi nti favors zonna
Kyovula nti kana akaluka ade kalina okubeeramu emirerembe mingi NRM tubadde tulinamu parties bbiri under NRM. Tulina NRM eri yennyini konko. Tulinamu ne tutwandise ey'abavubuka ab'omulembe omutebi eya Muhoozi. Ey'abavubuka ab'omulembe omuhoozi. Ab'omulembe omuhoozi. Nti kati guno omulembe omuhoozi nago guleeta abaago. Yadde taata akwagala nnyo naye taata ndekera. Wali soko otambuze bibyo naye wano soko leka mpiseemu abange kasita kirungi bayitirawo ku kaadi yaffe kino kyewalabye ng'eri abagamba tebampuliriza ze bankubye ze banzibye bakoze batya ze wewewewe tebampuliriza bakoze kino. That's what we are seeing now. Meya Munnayuganda azze akabanga konna akawerako ng'alaba tweet za General Muhoozi z'akola Obesigye nja kumuwanika ku muti tumukube amasasi oli Kabobi akonja kakola bwendi nti gundi oyo ye kino ne kino kakati oli bwavayo n'agamba nze ngenda okuwa security abantu bali kyokka nga babadde buli kaseera afumita amafumu ng'essaawa eno biwundu bitiirika mu nsaayi ekibuuzo kiri nti omutima gwolwo bagujjawa yeekyo kati kiraga kabonero ki eyo sure deal wa presidential candidates naddala abawakanya gavumenti basobola kikkiriza batusooke twebuuza ani abadde abakuuma luli maje era nga tetulina bakukaayani ani abadde akubakuuma era abadde bakuwa emmotoka ne bakuweerako n'abaki n'abasirikale nti ekizibu kye tulina mu Uganda nkugambye kisookera ddala nti mu nsi ezimu bweba time ya campaign president ebitiibwa bikwambulwa n'osigaza bitiibwa bitono abamu basigaza bitiibwa bya ku mikolo naye in the process of okunoonya akalulu era mbeera iko no gomuliki kuba lwakuba ti wano e Uganda nti ate obeera president ng'oli mu kalulu ng'okanoonya naye nga buli kitiibwa kyonna kyonna okyakirira gwokyasalawo buli kimu. Yes. So don't be so much excited because of, about SFC simaya be balina okuuma simaya bakola ki. Don't be so much excited about that because it is neluli ababaddewo obadde tomanyi baani bebamu cause tulaba mu America akalulu kana akawedde akalimu Kamala Harris ba Donald Trump yalina security top security jukiranga bamuwonya okuwa essasi eryamuyita kutu nti security gye yayina yali intendeke bulungi okulaba nga bamurescuinga nga bwe barescuinga president yenna waaba yengeri gye bayisaamu ani Donald Trump. Tulowooze nti kino General Muhoozi kyayogera mu mutima mulungi agamba I have to keep you safe. It is two sided lwakwandi mu Twitter yakugambye bw'abadde amaliriza akulaze nti ate yalabamu ki ekimu alamu candidate atya omu akamala okutiisa gwe omulala avuganya kitaawe lwakuba and again kyotalina kwerabira nti eyinza okubeera emmanduso singa presidential candidate abatakuumiddwa kimala eyinza okuleetera gavumenti obuzibu kyova olaba mubeera protected and guarded by the professionals who are well organized and equipped, well trained and organized in what they're doing and very smart technically in that field. Ntegerekese bulungi nkugambye ebigambo byangu nti bingo kuba nti weesimbye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga osuubira okubanga naawe olina akabonda akakukkiririzaamu. They can be a trigger, they can be used as a trigger, or you can be used as a trigger causing something ekiyinza okuleetera gavumenti obuyinza. So the government in a way to protect that or to avoid that kukuwa security to guard you and to guide you, not even to guard but to guide you. Inti tuitamu eno pipe oyina bwa bwoti nakubeera bwoti oyina kukola bwoti ekyo Muhoozi kye yagamye iwe okoleramu bwoti. Yes, wetu kujjirawo nti ayinza okuba nga point ye entuufu naye engeri gyagireeseemu communication yetera okumuleetera obuzibu mwami Muhoozi. Meya kakati ekyokuleeta mutabani we Ruhamia Kaine Rugaba mu maje ino mwezi mulambo oguyiseewo lwakuba ekyama kibotodde
alwaleero yagayingidde baba mukuzizi yamala dde okuyiga yamala okuyiga kati ali ku kati mujja muwulira nga ye CDF zityani abakadeeti buli kimu bakirina obusobozi babulina kati ye Muhoozi kati private ruhamya kye nakugambyeko bagenda kumukuza nga mulaba ng'era ne Muhoozi bamukuza nga mulaba kubanga nakugambye bano abasajja kye bazimba kinene nnyo okwawukanako n'amaaso gaffe ag'omwana w'omuntu we galaba nti taata ali mu kukola ki transition gye twayogeddeko tuleeta mutabani omutabani naye atali mu kuzimba wuwe should we think bali mu kuzimba empire kati kikyotalaba era kyogamba wakakiraba someone akulemberedde for 40 years and you expect okuba nti tazimba empire nga n'omwana gobadde osuubira nti for 40 years akere ku makyaweewo naalongo muye president amumanyi myaka ana byazimbye abiwaani abikwase ku balala talina gwagenda kubikwasa Muhammad Nsereko baabo Muhammad Nsereko bakoze ebibiina byabwe kulyako bakoze ebibiina byabwe kubanga balaba ideology kyekyamujja muli kyekyamujja mu NRM nasigala nga ali independent awakanya ebumu ku buwaayiro buli mu NRM n'okutuusa olw'ensonga lwaki kati yagambye nti kankole ecological party naye awulira nga belief ideology ye awe eri contented n'abamubelievingiramu ye problem gye tulina mu Uganda at a certain somehow lwaki ojja newesanga nti NRM ekyali somehow strong it is still one party it is still one party tennaba kubeera for 40 years tennaba kwawulwa yawulwamu kweyawulako biwayi nze nange ngenze n'ononole okategedde naye yamma bakandidate bayo amaanyi yagabamma ani gwoyinza okugamba nti kati mweni alimu yono Museveni bw'avaawo tumukwasa atwale nkankubuuzeemu tewali political party for information kati nonjaga mukikwate tewali political party wano mu Uganda ezimbiddwa ku muntu omu nga eri strong ezimbiddwa nga tezimbiddwa ku political fact emu if I am to ask FDC eriruddawo besi gyonna kule yakera abakyala agamba sigenda kusobola kujja kwesimbawo walabe happening nalekera abamuliyat okajjukira akantu ako ntegerekese bulungi oyo yebesije tugende kugundi ono DP ofuna bulungi bakugaye waliwo ekibiina ekiwayo ekirala ekyayekutuddeko ne wabawo ne kino nti munange ono DP yagitunda n'owuli abamukasambidde nga bagamba nti ffe tuli wano ate bano ne bagamba mukaaku nti ate ffe tuli wano ate gundi buli muntu alina kyakola ki the same applies ku NUP if I am to ask if not Bobi Wine gwokakasa bulungi nnyo nti ani gwolaba gwomugenda okuwaakalo nga bagamba nti ono nga bukedde ku makya ti Bobi Wine agamba neesidda litaddewo Joel Ssenyonyi okakasa amaanyi Bobi Wine gayina gasobola okusigala ng'egamu gaga Joel gayina eyinza okufunako nga 5 eyinza ofunako kitegeeza bwe bityo bibigwa tine NRM olwa President Museveni bwe yandikedde makyanaga nti nkwasizza ani guni nkubuulira era amaanyi gandikedde era singa NRM yagwa ekyo nno ekintu kyekimu ekikuba abantu meeya kuba bw'otunuuliramu kati ekyasudde ba incumbent ebusogga wano kintu eki butakolagana buli wakati wa Anita Among ne Kadaga era bangi ku bo bagudde ate nayagadde omusoga alemera ku kigambo ki musoga wa Kadaga omusoga wa Kadaga yagamba no Kadaga no vote yes era bagudde okujjako magogo kuba wagira Mongo oyo magogo yagudde yekaye yasigadde yekaye yafunye oyo kaye yabiddwa naye yeka ku buli abadde ku side ya Anita twade tuwemuse ate ndowooza yavuze kata kati sente zakaguddemu sente zakaguddemu meya era mu busoga we wamu musajja mukulu munnamawulire munnaffe Sir Simon Muyanga Lutaya gakaaba gakola ki gakomba bamukubyemu akalulu naye agamba akalulu kali tekabadde kabwenkanya bagabye sente yatuuka okugjayo ku sente bwe bonna bwe yalina ku account n'abugabira abantu naye mbwe ensimbi yabadde mu kalulu wali ebusoga
mbu abantu nga tebaagala kola ki yabadde kusaidia ni akadaga ya mongi aliwo ya Anita Anita yadde kwa Anita oyo yadde ina kugwa naye nga meya omusajja bamukoze bati naye ze Muyanga Lutaaya nalema n'omutegeera personally simutegeera nga yakava mu opposition nalema mutegeera manyi mu nsi muno nakugamba weewalanga nnyo at least swala mu myaka gye gisooka n'ekibi nnyo okuswalira mu myaka gy'oluvannyuma eriyo emyaka gye bagamba nti ate weyandikoze ekira gyegyo emyaka emyaka naye kati Muyanga Lutaaya ali mu kuswalira mu nnaku ze ezisemba which is totally bad ye Muyanga Lutaaya ali mu kwetemerako ttaka ye basajja mivule emyaka ekyo mbi omuyagamba nakigamba negamba nti okutandika kirala n'okumaliriza ze nava wala mukama wange onyambanga nemmaliriza naawe waliwo program bagitanga the Eagle Queen BS ekawungezi olw'Sunday yaliwo yabanga weekend nga everyone usanga mu Kampala wonna Uganda yonna balinze basajja mivule kategedde olwaleero ali luddawa the same applies to Muyanga Lutaaya those were the big media personalities aba inspiring generations but right now ng'osanga olwaleero ng'atuuziddwa mu butebe bw'ababuloga ng'ali mu butebe bw'ababuloga waliwo kaddirwa akazze mpaayo akantu those are the people you are talking about tukube gundi kino kiyitewo bamuweyo kano kino kikole ki lelelelo nali muki ono lelele you know so that's what we are seeing now you get my point right so tulina okutegeera bannayuganda nti Muyanga Lutaaya nga Muyanga Lutaaya si fakita ya politics gy'obadde osuubira nti esobola ogenda mu parliament bye wakolerera in days back there are the things bye tulina okulaba olwaleero nga bivaayo bikweyimirira bw'oyogera ku statement gy'okozaawo ku Muyanga Lutaaya onzijukiza ekigambo kye nagamba nti singa walemerera okukola ekivvulo mu budde buno tewandikikoze era ne bwe wandikikoze tekyandibadde successful timing nkulu nnyo byonna bye tukola era olowoozanga nnyo kwekitwandise timing gwenyini wasooka okukimpika nga meya kati oli ku pik bakutegedde musango gwa Haji bakutegeredde musango gwa bakutegedde musango gwa ani Kamali bakutegedde musango gwa Suna Ben kati wano woyina okuteekerawo bw'ovaawo nga tolina kyofunyeemu nga bw'otyo so I had to plan kiki ennina okukola nga sisabiriza bantu kubasumbuwa mumpeeyo no I had to plan something ng'omuntu ajja kusasula omutwala ajje mu shoyo alabe anyumirwe ate abe ng'akwokeza abe ng'akuwadde obeeko naawe kyokyusa mu bulamu so nti nemwe ba media personalities abalala mwenna tuyina kumanya when and where then who are you find how okikoze otya by the way kubanga eriya personality kati nga Kasukuya kijirayo ddala direct luseke nyamunyamu era olwa content we n'olaba followers be ne bamufollowinga for that and they support him ebbanga lyonna n'osanga luseke nyamunyamu bantu balwatendinga ate ne bamuwa ne sente omanyi bino ebintu bwe tuba tubisoma bidda ne mu real life waliwo kye tuyita the 5 W's plus H what where when what when where kirala waliwo ekyo W endala then kwoteeka ne how yes nga kikubuuza kiki ogenda okukola budde ki ludda wa nani era butya yabadde who sorry era butya kati gwe n'olaba ku kaseera ak'okukka n'ogamba kati kankyuse nyingire politics era mu mbeera efaananako bwetyo waliwo bangi abagenda okugwa abantu abamu tebayingidde politics because nti the politician
bayingidde politics because gwe balabawo nga gwe mulimo. Omuntu ava gyavudde ng'akubye ekyeyo kye ng'alina akawumbike ku account n'agakankateke mwawo ne bamubalira constituency n'abala nti ngiteekamu ebbiliyoni y'essente. Constituency esokulya ne biliyoni Z5 for information notary. Butereevu. Yes. Nnyo. Abantu abayingidde politics not because nti kye bali but because baagala position, baagala n'ebitiibwa. Kyova abatunuulira nga beepika tugenda kujjako dictator n'omutunuulira ng'agenda okujjako dictator ye mwennyini anoonya position bwagala kujjako dictator. Nakugamba gwe mu nsi muno ky'oba munnabyabufuzi naddala ku level y'aba MPs buli lwakumalangamu n'okuba abantu n'okyawa abantu olw'okuba ye oli muteekerateekera mulimo ogw'olubeerera. After 2 terms agenda mu kye twandise parliamentary pension scheme. That is the amount of money eziweebwa omubaka wa parliament mpaka lwalifa. Owekisanja ekibwezo sente ziri era bw'abava mu parliament akantu kenensako ne savings ezo naavaayo nazo. Kati lwaki balwanirira second term nti second term eyo qualifying direct okubenefitinga mweyo mweyo program eya parliamentary pension scheme osogendako nogigogolingako nomanya the meaning. That is the money ezabaka ba parliament ezijiwa kasala kabwa katono nezigattibwako ko parliament ne kaberanga kakasente baka parliament agenda kafuna mpaka lwaliso omukago ogusemba kasitaba nga yamala mu parliament ebisanja bibi bone bafiirawo. Kati gokanya kumutta muntu okanya kumufiirako okyaye kyaliwo naye ng'oli mu kuteekerateekera mpaka parliament mulimo ogenda omukyusiriza obulamu bwe for good. Mayor wetutuukidde wano ng'ababaka bano bannava mu opposition n'enneeso GNRM baka batwahanga ntulege Dr. Twa empozi n'erinnya lyeryo Kagabo akaba kyekimu nga Ssekikubo essaawa y'olwaliro nalabye ne Ssekikubo awagamba ngenda kola petition ngenda ku petitioninga biki n'ebigambo ebirala bingi. Mayor kati kagabazaako ki wano waali kyolina sooka otegeera kimu tuba twogera ku timing wawo obalidde Kagabo ayinza okuba nga kye yali abaze si kibi ekyokwesoga NRM kuba alidde nga teryamugambako naye if I was Kagabo Santa Wanyekudde kitoofu mu Uganda ennaku zo tekiriko kubuuza nakubaganyako birowoozo kabe wa NRM bwe mudda mu kisenge ababiri akikugamba nti ndaba mpagira NRM nene bukira makyenda mutabani wenga yambadde t-shirt ya NRM ng'atambula ku kkubo mu bebigo kubula omutta tebakategedde kagakuddiremu nowa NRM bw'omufunza obulungi mu kisenge kye mu office ye agambe andi wa NRM ne saagala mutabani wange kwambala wadde kwogera mu bantu ti ndi wa NRM nzijukiza okwano gwange honorable omuyanga madanga ekizibu kye tuliko kimanyi nina mutabani wange wa myaka 16 ne buli lwe nyambala t-shirt eno oba essaati ambuuza naye daddy gwe bino tobiraba okategera kantu ako ne mugamba mwanange guma wano wetuli we wava sente zikuwerereza zikufula kyoli okategedde akantu ako so nti Kagabo olwaleero tosobola of all political parties eziri mu ggwanga n'olabanga NRM kati kusala eddiiro olina kubanga olidde nnyo omubaka wa parliament kaada wa NUP oba kaada wa DP wa FDC ng'oli parliament okusala eddiiro okuddamu NRM it is either okubanga omugaati munene nnyo obanga profile ye eri waggulu waki wagguluko kikyojjako ozamu Kagabo n'obwa minisita tebasobola kyembadde ngenda okugamba nti Kagabo tali waffe kubeera na minisita wadde na RDC. He was just lucky uneducated personnel a doctor like as we say alinamu kasente ke eyakeera ku machana agamba I can be served I can contest n'olwa pressure political pressure yaliwo ekisanja kiri ekyaggwa n'ali akaki akalu but it doesn't mean nti ate watta okubeera minisita kankubulire buli lwogwiranga ku kisanja ekimu teri aliddamu kulowoozaako tebakategedde buli lwoligendanga mu parliament n'okulembera ekisanja kimu ne mu byafaayo n'embitabo batono nnyo abakuwandiikako ate kale mulimu ababaka abamu nga babeera active ng'omulaba ku talk show ng'olinako gy'omulaba alina eno organization akoze kino akoze kiri naye Kagabo y'omu ku babaka ababadde beesuulirayo ogwa nagamba nga yasirika kati Kagabo ekizibu ky'alina si mwogezi mulungi
talina art wa politics, talina ndoosa n'amubalira. Is just a doctor. He's just a doctor. Adde yajjanjabe. Eyakeera ku makya n'afuna kaddiiru ke kati agenda kudda mu ddwaliro yakole ki? Ajjanjabe. Tagenda kola nga byaluzi. Sibye ndowooza. Byagamba ab'emityana basiramu munzirize piki yange namwe mumpe emigaati gyange. Ne bagimuddiza. Ne bagimuddiza. Meya, Ssekikubo yagambye agenda petitioninga bannaye. Yeekubira enduulu, General Museveni amuyambe. Ye takkiriza ku byaliwo n'ebikolwa bya General Shah. Ssekikubo ajja kuyambibwa. Mu ngeri ki? Neetajja kudda mu kifo. Tusubireyo Ssekikubo ofunayo bwa minisita. Ssekikubo ajja kuyambibwa mu mbeera yonna. Ssekikubo asobola okufuna ministry, asobola okufuna ekirimo ekinene mu NRM because Ssekikubo ye muntu gwe ataliimu kadde kala ndala. He's mwana wa NRM, mwana wa yero. Nawulidde nti sebo ninawe nadde ndabagoni. Sebo yakulira be bamu ku baana ba state yawo. Mwana wa yero ataliko kabuuza, ataliko na kulowoozaamu nti oba kumwekengeramu nti oba mbega. So Ssekikubo ne baba yagudde ku mufaliso. Tabanga opposition nti ogwa ku mayinja direct. Ssekikubo agwa ne baba waakwata. Era kyemmanyi y'omu kubali kati Ssekikubo amasimu gamukubirwa kakkana kyawedde tuyiye kino. Abasimu buva side ne side, buva ne side bali mu kamfatinga. That's what I think. Era ndowooza nti ye talinga ba position balala. Nga trapping up. Tukubeko tochi kati nnyo mu butakanya buli wakati wa speaker Anita Amongo baleetedde ababaka bangi okugwa mu bitundu bye mu Busoga. Kino kireka wa NRM ng'ekibiina. NRM nga kyekibiina. NRM nga kyekibiina nga kyo kikyali strong mu bakiwagira. Kyo n'osanga era bali mu kulwanagana tebalina idea ebasukkulumyawo. Obayika nkubulire. Opposition oba ebibiina by'opposition babina level kwe birwanira. Nti birwana ne tuka ku level y'okulowooza nti nze nwana to the extent okubanga nswana okufa mu kibiina kyammwe n'enkola ekyanga. Naye ekirungi ekiri mu ntalo za NRM. Olwana era entalo zammwe era bazirwanira omwo. Munda. Abamanyi nantaba. Tebbanga lyalwanye n'ekalangwa ne baanyawo waabwe mu kayunga wonna. Takedde ku bakya lunaku na lumu yeegana ki? NRM. Ntegerekese. Tebbanga lyonna abasajja ba Ssekikubo ne baani abadde balwanye naye again balwanira mu ki? Mundaawo. Ontegerekese. Nti ba Ssekikubo olwabagobako mu NRM babana basinkasimire bawunzika wambateka babawunzikera bazzewa. Tebawunzika tebalowooza kutandika political parties zaabwe. Kyekyenjawulo kiri ku NRM naye ekizibu ekiri ate mu opposition balina obusungu bwakasunguyira nti olutabukamu ne center mu Kyagulanyi Bobi Wine agana nkoze ekibiina ekyange mpokita kubajja kantemeramu olutabukamu ne center mu Kyagulanyi naye kati nkoze ekibiina ekyange olutabukamu ne Besigye tyakati age nkoze ekibiina ekyange ekisali ku NRM nti NRM entalo zaayo zirina level kwe zikoma nti mulwane mala okulwana mukomewo ewaka kati ekyabadde e Busoga Anita Amongi ne Kadaga bamaze bonna okweragako bonna ne balwana bonna bazeekubye but at the end of the day they will come back to dad awage kati mufaaki tegerekese bulungi ekyenjawulo ekiriwo. Alright, njagala okubebaza mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka waneno wetuli liko beyond the newsroom koteka MC Mayor live yonna gy'otusanga gy'otulabira. Njagala okubebaza nti ate emikutu gyaffe mugyagadde nnyo nnyini ddala kwoteeka omujja ogwa entertainment n'ebirala deni exclusive mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutuwagadde n'okutufuula namba emu okubanga tubaweereza mu ggwanga lyattu Uganda. MC Mayor tusibule. Mukama Katonda bankumire musubscribinga musharinge bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.